tubaniriza nnyo wano e Bulemeezi ku lunaku lwaffe olw'abavubuka. Ssaabasajja lwe yasiima ate tubeere e Bulemeezi ne Kangaawo nga tumwegattako mu kumuyozaayoza olw'obuwanguzi. Twagala okwebaza ebibiina by'abavubuka ebiweereza wansi wa minisitule y'abavubuka olw'enteekateeka eno gye tusobodde okukola obulungi. Mukama wange Kamalabyonna, abavubuka bakulemberwa Buganda Youth Council, era nga obukulembeze obw'abavubuka obwa Buganda Youth Council bwe tunaba tumaze okuteekawo ennambika ey'obukulembeze paka ku muluka, bano abakulembeze bajja kuba 1,100 mu Buganda yonna. Eryo nno lyejje kwe tugenda okusinziira okukola obuweereza era nga tukola n'okutendeka abakulembeze ab'enkya. Kama wange ga ministry twenyumiriza bannamikago abatwegasseeko okukola emirimu egy'enjawulo, era nga bangi ddala tukyakola nabo emikago egy'enjawulo okulaba nti batuusa obuweereza eri abavubuka nga tuyita mu kulambikibwa kwa gavumenti yaffe eya Buganda. Ab'enkizo benyiza okunogolayo be ba UCC abatendeka abavubuka 522 mu kukozesa tekinologiya. Abo nno twakatuuka mu masaza 5 gokka omuli Bulemeezi, Kyaggwe, Bugerere, Mawokota ne Buweekula. Enteekateeka eno ekyagenda mu maaso tujja kuba tutuuka tulabe nti n'omulimu guno nagwo. Kampala Domestic Stores batendesa abavubuka bwera ddala 5 mu Ssingo, Buddu, Bulemeezi, Mawokota ne Gomba okwongera omutindo ku Amaanyi. Nabo batukoze bulungi nnyo ssebo Kamalabyonna. Buganda Royal Institute, BBS Terefina ne CBS batukoze bulungi nnyo ssebo Kamalabyonna okutuusa empeereza zaffe ng'abavubuka eri Obuganda bwonna. Batukoze bulungi nnyo bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala, nga n'ebitongole ebirala naye bwe biteekawo enkola ey'okulaba nti tubunyisa obuweereza buno eri bannaffe bonna. Kubanga mu nteekateeka nnamutayika y'Obwakabaka 2028 mulimu enteekateeka nnyingi ezirimu ez'okulaba nga Kamalabyonna tutuuka ku buli muvubuka. Kubanga Kamalabyonna ojjukira bulungi mu matikkira ag'omulundi ogwa-3 Ssaabasajja Kabaka yatulagira okutuusa obuweereza eyo abavubuka gye bali. N'olwekyo mu nkola eyo abavubuka tugenda kufuba okukola tutuuse obuweereza eyo gye muli nga tuyita mu bitongole eby'enjawulo n'okukola emirimu egy'enjawulo. Mukama wange, mu kusiga ensimbi tulina enteekateeka buli ssaza okutuwa abavubuka 50 nga abavubuka abo be balina kye bakoze n'okusitula bannaabwe mu masaza ago. Awo kwe tugenda okusinziira okubunyisa enkola mu ssaza eryo. Abavubuka bana 50 okubalondoobamu mu masaza ag'enjawulo kugenda mu maaso. Mukama wange Kamalabyonna, amangu ddala enteekateeka eyo ewedde nja kuyita ate oduumire enkola ey'abavubuka okwekolera emirimu mu masaza gye bali nga tuyita mu bana 5 ng'era Obwakabaka bwa Buganda bweteeseteese bulungi okuwagira ebibiina ebyo nga tusinziira ku masaza ago nga be ganaaba. Tulina bannaffe ate nga n'abalala bangi ababadde balinze batuukako mu nkola bweti. N'olwekyo tujja kulaba enkola eno bwe tunaagitwala mu maaso nga tujjanjulidde Cabinet ku bantu bwe bati abeetaaga okulaba nti badduukirirwa. Mu kwolesebwa okw'abavubuka okwawandiikibwa mu kitabo ennambika y'abavubuka
mu 2022. Ennambika eno Kamalabyonna, ennambika eno yayisibwa dda kabinet era ebimu ku bye tukola kati mwe biva. Naye olw'omwaka guno nga bwe gwali 2020 tetwafuna mukolo gugijjayo na kulambika mu bannaffe bonna ng'enkola eya Buganda mu kulaakulanya abavubuka, nga kyensaba bannaffe bonna tukola b'enkulaakulana beetaaga ne bafuna ennambika eno ne basobola okufuna butya era onaakola otya okwegatta ku Buganda mu nkola ey'ogikulaakulanya nga tuyita mu bavubuka. Kama wange, olwaleero ebikujjuko bino byatandika olw'omukaaga olwa wiiki ewedde nga ennaku z'omwezi 25, era nsaba okwebaza bassentebe ku masaza ag'enjawulo abaakola ebyoto ku buli ssaza, era nga neebaza abaami ba Kabaka ab'amasaza olw'obuwagizi bwe baatuwa okulaba nga ebyoto bino ku buli ssaza bivaayo. Amasaza gaba ddala 16 nga ku buli ssaza kwaliko ekyoto eyo gye bawangaalira okukuza olunaku luno lw'abavubuka nga tuyita mu mulamwa. Abavubuka twekuume mukenenya tukulaakulanye ensi yaffe. Olwokusatu oluwedde, Ssebo Kamalabyonna, twajja kutandika ebikujjuko mu Bulemeezi, era olusiisira lw'amateeka lwali lubaddeyo era lukyagenda mu maaso, ng'era abantu abawerera ddala 178 be bajja okwebuuza ku nsonga ez'etteeka ly'obufumbo, okukola ekiraamo ate n'ensonga ez'ettaka. Abo baali bangi nnyo. Kama wange kkiriza tutegeeze nti ensonga eno ey'ettaka ozo giddiŋŋana, naye waliwo kaweefube omugenderere ali ku ttaka lya Ssaabasajja mu masaza ag'enjawulo, nga ekyennyamiza erimu libaamu n'abaami, okulaba nti ettaka lya Ssaabasajja likumpanyizibwa mu ngeri emu oba endala. Abavubuka bagamba nti abantu abo babalaba, era mu kaseera akatuufu nga mutulagidde ekyokukola tujja kuvaayo twaŋŋanga oyo yenna azanyira ku ttaka lya Ssaabasajja eyo mu bitundu byaffe eby'enjawulo. Kama wange, twafunye eccupa z'omusaayi, twakafuna eccupa z'omusaayi eziwera ddala 210 twazifunye nga tukola ne Mengo Hospital ne Blood Bank. Abantu bakyajjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kamalabyonna, era bw'olaba eddwaliro lya Kabaka wadde ffe tuli wano, naye abalwadde weebali era bakolwako mu ngeri emu oba endala. Olunaku lwajjo twavuddeyo ssaawa 3 ng'abantu batulemeddewo. N'olwekyo eddwaliro lino kkulu nnyo, ate n'okufuna okumanya nti abantu balwadde. Njagala okwebaza minisitule ey'ebyobulamu gye tukoze nayo omulimu omunene guno okulaba nti abantu bajjanjabwa, era nga we twamalidde olunaku lwajjo ng'abantu abakwata ku ndwadde ez'amaaso, abeekebeza akawuka, abaakebeza omusujja, n'abazze ku mbeera ez'enjawulo baakebeddwa era baaweereddwa n'eddagala ne baddayo nga bafunye eddagala n'obujjanjabi obw'enjawulo. Temwebazizza Ssaabasajja Kabaka ku kujjanjaba abantu. Twebazizza Ssaabasajja Kabaka okujjanjaba abantu. Kamalabyonna, abantu balwadde era enkola bweti. Olaba tukola bwe tuti nga federo eri walako, olwo ate federo bwe banaagituwa mu butongole. Twayambye abeetaaga okubeerwa, era Kamalabyonna, omukyala Nakamya Christine wa emyaka 64 yatuukiddwako, abeera Bukalasa, alina abazzukulu nga 4 mu nju, abeeramu yekka, abeera watono, naye yalabye ekisa kya Ssaabasajja ng'agenza okubeerwa era yawulidde bulungi nnyo, naye olw'okuba muzibe yabadde ayagala n'okubeera wano.
ng'ajje nti akwebaze olwakabaka omuwa ebintu biyinza omumazaako oluwumula luno lwonna. Nalubwama Justine wa myaka 66 naye yatuukiddwako. Omwami Mukasa Sulaiti emyaka 58 yatuukiddwako. Najjinda Aisha myaka 68 ow'Erutembe naye yatuukiddwako. Njagala okwebaza Kangaawo n'enteekateeka ye eyatusobozesa okuzuula abantu bano ddala beetaasebo kamala byonna abakola emirimu egy'enjawulo naye ng'obukugu bubuusibwabuusibwa ate nga bakugu. Katulina enkola ne Buganda Royal Institute ne DIT okulaba nti omuntu akoze obulungi ebyokubajja, omuntu akoze obulungi okwokya ebyuma, omusiizi w'enjalo omulungi ng'asobola okugenda ku Buganda Royal Institute n'atendekebwa n'asobola okufuna ebbaluwa emulaga nti mukugu. Bantu abamanyi okufumba bulungi oluwombo basobole okuba nti bafuna ebbaluwa, kijja kwongera ku nfuna yaabwe n'obuvumu bwabwe nti emirimu gye bakola gizimba eggwanga era gisobola okukula mu ngeri eyo. Mukama wange, enkola yaffe eya ministry ennaku zino twavudde ku mutendera ogw'essaza nga abaami ab'amasaza tuli mu kukola nabo okulaba ng'empeereza ey'emirimu egy'abavubuka esinziira ku ggombolola. N'olwekyo gatonnya ono empaka z'amagombolola ez'omupiira zigenda kutandika mu Buganda yonna. N'enkulaakulana endala mu ministry egenda kusinziira awo tusobole okulaba nti Ssaabasajja kye yaduumira ekyokulaba nti tutuuka n'okutuusa enkulaakulana ku buli omu nga esobola okutambula obulungi. Mukama wange, tulina enteekateeka nga tuyita mu kibiina ekyankobazambogo abali wano n'akaliba akendo okutandika enkola ey'okukiika embuga era nga tujja diyita ettu lya Nkobazambogo. Ekibiina ekikuze okumala emyaka 3 Nkobazambogo ze yakabaawo tetumanyi obulungi, twandibadde tulina enkola ey'omuzinzi eyeenyigira mu bintu eby'enkula n'okutuusa obubaka bwaffe nga tetulina lunaku lw'abavubuka. Tusuubira nti enkola eno ey'ettu lya Nkobazambogo ejja kusobozesa amatendekero ag'enjawulo n'amasomero ag'enjawulo okusobola okujja mu nkola nga tutuuka nga tuwa obubaka obw'enjawulo okusobola okulaba nti abavubuka batandika okwezimba n'okutuusa ennono eno eri bannaffe bonna bonna nti okukuza Buganda buvunaanyizibwa bwa buli omu waali. Mukama wange nga mmaliriza, okukola kwe tugenda okusimba buli kimu ng'abavubuka, okwerwanako mu mbeera ez'enjawulo.